kyewasiga mwana kyogenda okusasulira. Ensonga yange ey'okubiri gye njagala okwogerako y'ensonga ekwatagana n'edduruusu zino zetusoma. الغرض الأساسي لوجود هذه الدروس ekigendererwa ekikulu eddarasa zino zibeeramu kiki? Kyekigambo kyange ekyokubiri. Darasa zino eziterekebwa entatera kiki? Darasa zino kiki ekirimu? Kiki ekikulu ekiri mu darasa zino? Kubanga waliwo duruusu ezimu ng'omuntu agenda kwejjusa ku lunaku lwa kiyama. Lwaki yazirimu? Darasa nga zino waliwo omuntu duruusu zagenda okwejjusa, lwaki yazirimu? Ekigendererwa mu duruusu zino baganda bange abasiraamu, al-amalu bima nu'maru bihi. Kyekyo ekigendererwa, okukolera ku ebyo ebitulagirwa mu darasa zino. Ekyo okukolera ku ebyo ebitusomesebwa mu darasa zino. Duruusu zonna z'owulira ezitegekebwa mu nsi, ekyo kyekigendererwa kyokka ekyo. Tulina darasa ya al-aqidatu awwala. Ekigendererwamu eyo darasa si bantu kusoma irimu nyingi bagambi twafunye bamaseeka bangi ne seeka gundi namulabye ne gundi namulabye. Ekigendererwa kiki kyokoze oluvannyuma lw'okuvamu eyo darasa. Twabali darasa ya umma ey'ebusege yakaggwa. Darasa eyo ebeerawo buli mwaka eya umma house. Ekigendererwa gwe omusiraamu agibeeramu si kwogera nakagibeeramu emyaka bwegiti. Eri nagirimu nero nagirimu nero nagirimu. Ebyo byogera si bye bikulu. Biki biwatandika okukola ng'obisomyemu eyo darasa. Sekagundi namusomako nze nina audio za Sekagundi neza gundi Sekagundi lero samulabye. Nze baba Seka bonna mbasomyeko bonna nze sina Seka kati gongamba gusomangako. Ekikulu si kusoma ku baseka bangi. Ekikulu baseka bosomyeko bonna irimu gy'obasomyeko. Oyo Kawuma wamusomako ki? Yunus wamusomako ki? Fadi wamusomako ki? Ntagayika wamusomako ki? Siraji wamusomako ki? Seka Kasimu Kingi wamusomako ki? Ebyo nawe basomako bamaseka. Wamala okusoma n'okola otya? Ku kiyama tajeti yonna egenda kubeera kukukola so si bungi bwa irimu. Era senga twali tukola ku bye batulagira kyekyali size n'okusoma. Allah yagamba walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi. Senga abantu abo bali bakola bye bababuulira. Tulabwe okusomesa ku baana kati olina avaano naddala ng'agenze kwebuuza ebyo bibuuzo byenjogedde nga kyatutte kyokka ekyo ng'omwana abadde asomera ku senti gundi n'atwala ekisuka kyokka kyakukyusa mwana aba ateregese eddarasa eno yonna ne bafunayo omuntu ogwo ng'ajja omwana ye mutahaluka n'amuleeta mu busiraamu. Darasa eno yonna eba efunye yonna bagitegese. Wahatta ne bwe watavaawo olaba bo ne bwe watabaawo akyusiza bafuna naye butya bafunyeeyo omu. Olwo lwaki nabbi yaga nti li an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am. Allah okuyisizaako omuntu omu n'aluŋŋana ng'abadde alina ekintu kyatakola n'atandika okukikola kirungi okusinga okufuna ekyebagalwa ekisinga okuba ekyebbeeyi. Ku mulembe gwa nabbi yayiŋŋamya emyufu. Okukolera ku bye batugamba walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi. Senga abantu abo baali bakola ebibabuulirwa nga bakola, oli agambye kukola ki? Kukola ebibabuulirwa. Lakana khayran lahum. Ekyo kyekyali sinza okubeera ekirungi gye bali.
wa ashadda tathbita era kyekyali sinze n'okubanyweza omuntu agaana okunywera mu ddiini nze bintabukako ngenda neniseniya nekakkana nebigaana lwaki tokola bw'okola Allah akunyweza wa idhan la atainahum min ladunna ajran azima era twali bawadde empeera nnene eva gye tuli ku lunaku lwa kiyama. Basiraamu waliyo ebibuuzo bino ebibuuzo birinde ngambaga. Ekisooka Allah yagamba falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin, tugenda kubuuliza ddala abaatumwa gye bali tubuuze ne be twatuma. Ebibuuzo bibiri gye biri nga byanjawulo. Allah agenda kubuuza ababaka, Allah agenda okubuuza bamaseeka bonna Allah agenda babuuza. Abaasoma eddiini ajja kubabuuza. Ababaka ne bamaseeka ekibuuzo kimu, n'abagobereza abaatula mu darasa ekibuuzo kimu. Bamaseeka bagenda babuuza hal ballagtum, mwatuusa mwasomesa. Kati ate bali madha ajabtumul mursalin, ababaka mwabaanukula ki? Olaba abuuza results, akubuuza results kiki wayanukula? Kyola kyeŋŋambye nti duruusu ezimu omuntu agenda kwejjusa lwaki nagirimu, kubanga yali girimu ne basomesa ekintu naddayo n'agaana okukikola. Kati bagenda kubuuza alam ya'tikum nadhir, gwe tuwafuna yakulabula. Era olaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu bali babayingizza omuliro bakaaba, Allah agenda babuuza awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Abange naye mukakasa saabawangaaza yakaseera omuntu bw'aba yakwebuulirira kasobola okwebuuliriramu. Ekibuuzo ekyo kiwulidde? Saakuwangaaza yakaseera omuntu bw'aba wakwebuulirira kasobola okukola ki? Okwebuuliriramu. Kikyowuliramu eyo question, kikyowuliramu makulu kyagalimu eyo question gwe gwotegeramu. Faizal, ekyo ekibuuzo nakyo otegeramu. Saakuwangaaza yakaseera omuntu bw'aba wakwebuulirira akamumala okwebuulirira. Ki ekiri mundamu ekyo ekibuuzo? Ani ampa answer. Gwe kikyowuliramu ekyo ekibuuzo? Akaseera omuntu kamala ng'afunye obubaka. Saakuwangaaza y'akaseera ku nsi omuntu bw'aba wakwebuulirira kasobola okwebuuliriramu. Ki ekiri munda mu question eyo? Owuliramu kiggwomu? Owulira ekiri omwo kwega mulimu ebintu bibiri. Saakuwangaazayo akaseera bw'oba wali okola bubi akakumala okuleka ebibi. Saakuwangaazayo akaseera ku bye wali tokola okutandika obikola. Tola nti kyekirimu kyabuuze kyennyini. Saakuwangaazayo akaseera nga kamumala omuntu okusuula bye yalina okusuula n'okuteeka mu nkola byalina okuteeka mu nkola. Si kyekyokka wajaakumun nadhir, si kyekyokka ne mufuna n'abalabula. Tonamufuna wangi tonafuna yakulabula. Wajaakumun nadhir, n'omulabuzi ne mukola ki? Idhan fadhuqu fama lidhalimina min nasir. Mugende mubonerezebwe, abalyaza amaanyi olwaliro tebagenda kuwona. Tewali okiraba aya endala abantu balituuka nga bamaze okufa bagenze ku kiyama wa bagenda kusaba kukomawo kuno ku nsi, si kuwuliriza darasa nnyingi, si kusoma bafune ebitabo bingi bafuuke baddakaatira baani baprofesa, si kye kigenda bakomyawo. Bagenda kugamba rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Laba
oli akyasaba okukomawo okola ayi Allah nzizaayo nkole emirimu emirungi mu ebyo bye mbadde ndeka. Kitegeeza ekikulu kyaffe kukola baganda bange abasiraamu. Era Allah tabaraka wa taala kyeyayogera mu ayati mpitirivu mu Qur'an. Nabbi yagamba qul bagambe Allah mugamba qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih oda kyayogedde Allah falyamal amalan saliha. Buli yenna kakasante agenda kusisinkana Allah asome erimu nyingi awase akole emirimu emiki emirimu emirungi naye nga talina kyagitabiikirizaamu tagigattamu kintu kyonna ng'agikola ku lwa Allah. Ebimu ku bibuuzo ebiri ku kiyama era Nabbi yagamba lan tazuula qadama abdi yawma alqiyama hatta yus'al an arba'in. Nabbi yagamba ebigere by'omuntu tebigenda kuva mu bbalire ku nnaku lwa kiyama okutuusa nga Allah amubuuziza ku bintu bina. Ekisooka an umrihi fima afna, obuwangazi wabuwangaala otya? Obuwangazi bwo tuwe samale y'obuwangazi bwo. Allah akubuuza obuwangazi tuwe samale yaabwo wawangaala otya ku nsi. Ekyokubiri wa an shababihi fima abla, obuvubuka bwo myaka gye wayina wakola ki? Nze ebimu ku binsanyusa ennaku zino kwe kuba nti mu duruusu zino ze tugendamu okusoma n'okusomesa buli lwotunula mu basomi booti 90% baba bavubuka. Wallahi kimpa essanyu litagambika okulaga nti eno eddiini ekyayina salahiya, ekyayina abagenda okukola bangi. Omuvubuka bw'atandikirawo n'atereeza Allah oba weesiimye. Wamma abazadde abatafa ku baana, era akawempe mwewunyiza asulan haqqa. Nze mu duruusu ze ntera otambulamu within town, kerere ebeera wabweru ey'abaana sigirabanga, era n'eddarasa mpalizibwa n'engisalako nga tewali baana. Gw'omanyi abakyala babeera ku mizigo awo okuliraana awo abasiraamu olw'okuba temwabasomesa ddiini. Kati darasa bweno ng'eno bw'ebeerawo abaana bonna bagamba mugende mulekaanireko mizikiti temuli amadarasa gigali. N'atusindikira abaana ne baleekaanira wano. Abasindika kola ki? Mugende mulekaanireko mizikiti temumalako mirembe temuli darasa gye ziri. N'atusindikira ebyana ne bikola omulimu wano n'ebidduka ne bisala n'ekijja kyagala okujjako akazindala asomesa n'ekirinya wali ku mimbali maama Dija kiyita kiri wali waggulu. Bino ebyana byavaawa? Ng'asindisa abaana bajje bakole fujju. Tabasindika kusoma, abasindika kujja kola ki? Mugende mulekaanireko mu madarasa. Wano okazi wenewunyiza nga tewali baana balekaana. Sikulimba seeka mulaika mwinamu enjawulo. Masha Allah. Baba balekaana tebagala n'erimu ereme kugenda mu maaso, bagizibiikirize ereme kutambula, bagikolemu effujjo lwaki talekerawo. Ogenda okulaba abaana basusse okwetala nowagankome wano ddalasa ejja kusobola abaana bokinnawattaka, ejja kusomera abaana ba mu kivulu. Ebibuuzo bina Allah agenda kubuuza omuntu ku buvubuka. Ekyokusatu wa an ilmihi madha amila bihi. Ekyo kyembadde njagalamu ekyo okiwulira. Irimu gye wasoma wagikozesa ki? Kitegeeza ekikulu si kusoma wabula ekikulu owa topi wamma ekikulu kola ki? Kukolera ku bye tusomye. Okitegedde? Ekyo kyekikulu. Ekikulu si kusoma nnyo, ekikulu kukola ki? Kukolera ku bye tusomye. Wa an ilmihi madha amila bihi, irimu gye wasoma wagikozesa ki? Wa an malihi, n'ekyokuna bagenda kubuuza an malihi ku sente ze, min aina ktasabahu, yazipaka saawa, wa fima anfaqahu, era yazisaasanya mu makubo ki? Imaamu Ibn Qayyim yayogera ebigambo bino, ngenda kwogerako bitono. Mbaweeyo ebigambo by'abamanyi bibiri mu buli ekibayogera ku kigambo ky'okusoma n'okukola.
wano yali ayogera ku hadisi egamba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddiini, Allah gwaba yagalizza ebirungi amufuula mukenkufu mu ddiini. Yasooka nanyola agamba obukenkufu mu ddiini baba boogera ku mumanyi asomye nakolera ku byasomye, oye mukenkufu. Kati nayogera ebigambo byo naga nti wa amma alladhi yahfadhu, naye omuntu omusomi omumanyi nga yakwata bukwasi irimu, wayatafaqahu nagikenkukamu nnyo, walakin la ya'malu bihadha alilmi, naye irimu eyo n'atagikolerako, falaysa dhalika mimman urida bihi alkhair, si oyo gwe bayogera nti man yuridillahu bihi khair, oyo Allah batamwagalizza bulungi. Okitegedde? Kubanga ye akutte irimu nyingi, asome irimu nyingi, naye takola ki? Tagikolerako, tali mu abo Allah baba yagalizza obulungi. Kama dhakara dhalika alhafidh ibn alqayyim rahimahullah, وقرر هذا المعنى طائفة من أهل العلم إلى ما يباني بانيو إذا كان كالشاطبي إمام الشاطبي، فاعتبر العلم وسيلة. إمام الشاطبي يقام يريم جاست وسيلة ليتشي جاست كوو اترابا الكوو. إمام الشاطبي يقام يريم كوو من وسائل ممكوبة غايتي وام laisa maqsuda li nafsihi, irimu si kyekigendererwa. Okiraba wano okujja ne tuwuliriza ebigambo, ekyokuwuliriza ebigendererwa ebisomeseddwa si kyekikulu. Lino kkubo, bino betusomesa kkubo, si kyekigendererwa. Min haythu nadhari shari'i, eshariya tetunulira irimu yo nyingi gy'oyina, nsomezi wakasoma la, wa innama hiya wasilatu ila al-amali. Ula wakyogeredde ddala al-ilmu wa innama hiya wasilatu ila al-amali, irimu kkubo erikutuusa kuki? Kukukola n'oteeka mu nkola. Wa qarrara anna kulla ma warada fi fadli al-ilmi, era naga nti buli kyonna ky'owulira nga kyogera ku bulungi bwa irimu, innama huwa thabitu lil-ilmi min jihati ma huwa mukallafu bil-amali bihi. Buli wonna w'owulira nga boogera bawaana irimu, obulungi bwa irimu, baboogera ku muntu akolera ku irimu, nga irimu emuyamba kuteeka muki? Mu nkola. Kati kanjogera ebigambo by'abaimaamu babiri abasatu. Imaamu Ibn Jawzi yagamba ala ulaika alladhina la ya'maluna bi'ulumihim, ngayogera ku bantu abatakolera ku irimu gye basoma mu madarasa, mu masomero. Fahuwa yara, yalinga alaba Imaamu Ibn Jawzi, anna almiskina, omuntu omunaku, man dhaa umuruhu, yo yayonoona obuwangazi bwe bwonna, fi ilmi, ng'anoonya irimu. Darasa yegindi yabaddeyo, Sekagundi namusomako, ne gundi namusomako, ne Madina naliyo, ne Riyadh naliyo, ne Ummul Qura, ne Makka naliyo, Misri naliyo, Pakistani naliyo. Nga sekawe Pakistani huyo, ne Pakistani yaliyo oyo. Kati agamba ye Imaamu Ibn Jawzi anyonyola miskini, yani yagamba miskini man dhaa umuruhu, yo yayonoona obuwangazi bwe bwonna n'abwonoonera muki? Fi ilmi, mu kunoonya irimu, lam ya'malu bihi, naye irimu gyatakolerako. Fafatatuhu ladhatu dunya, obuwoomi bw'ensi ne bumuyitako, wa khayratu al-akhirah, n'ebirungi by'enkomerero ne bimuyitako. Faqadima muflisa ma'a quwwati hujjati alayhi. Uli ekyo ekigambo kya bulabe kyasembezaayo. Faqadima muflisa, n'atuuka ewa Allah nga muflisa, ye mwavu aweddemu nga talina kantu konna, ma quwwati lhujjati alayhi, awamu n'okuba nti ate obujulizi obugenda okumuluma ayina bungi nnyo. Okitegedde kyayogedde? Atuuse ewa Allah nga talinayo kalimu, naye ng'ate obujulizi obugenda okumulumiriza we buli buki? Bwe buluwa? Ye irimu gye yakola ki? Darasa yegini yaliyo, naye kyekigambo kinalaga nti waliwo durusu ezimu omuntu zaali zituuka ne yeegomba ku lunaku lwa kiyama nti senga eyo saagiriimu. Kyekino Imaamu Ibn Jawzi kyagambye nti omuntu alina tuuka ewa Allah nga talinaawo kyayina, ate awamu n'okuba nga ebigenda okumuluma ayina bingi. Ku nsonga eyo kansembe ebigambo by'abamanyi babiri.
olwokuba guno omusomo guliko empapula 9 gwonna gwogera ku kukola bukozi kokka. Kati nze nsomyeko kamu ka page kamu kokka. Ekisooka kya Imaamu Abu Kilaba. Imaamu Abu Kilaba yali musomesa wa hadith rahimahullah. Kana yusi tilmidhahu, yalinga akuutira omuyizi we Ayyubu Sakhtayani, manyikiddwa nnyo manyi wa hadith omunene. Yakulu nga amugamba, idha ahdatha Allahu laka ilma, idha ahdatha Allahu laka ilma. Ekigambo hadath kuba nti ofunyeyo ekintu nga kipya, oba ito kiina yaga nti haditha ekyo kipya. Anga idha ahdatha Allahu laka ilma, Allah bwabanga ko irimu empya gyakuwadde, fa ahdithu lahu ibadata, nawe giterewo ibada empya gyobadde tokola. Okiraba? Ofunye irimu empya nawe giterewo ki? Ibada empya. N'agamba wala yakun hammuka an tuhadditha bihi nnas, tobanga olulunkanira na kimu kyakuba nti kangende ngisomese, kangende ngisomese, kangende ngisomese. Nedda, ekikulu irimu gyofunye nga empya sooka ogikolereko. Otegedde? Tofaayo kuga nti nze nfa kusomesa. Nedda, tofa kusomesa, sooka osome okole. Okiraba? Imaamu Ahmad ibn Hanbal, ulira baimaamu kyebategera mu irimu. Imaamu Ahmad ibn Hanbal yagamba, ma katabtu hadithan ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama illa wa qad amiltu bihi ma kathrat al ahadith allati kanat mutawafira inda hadha al imam al jalil. Ne ahadith zayine mpitirivu, kubanga Imaamu Ahmad olunaku lumu bamubuuza, omuntu waba alina hadisi emitwalo 10 yusbih muhadditha, aba afuuse muhaddith? N'agamba nedda. Ne bamugamba emitwalo 2, n'agamba nedda. Ne bamugamba emitwalo 3, n'agamba naam, aba atandise okubeera muhaddith. Mitwalo aga ezo yali ayogerako, tolowooza mbu yali agereesa, yali aziina n'okusingawo ye nga yazikwata mu mutwe. Naye uli akyayogera yagamba nti ma katabtu haditha ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sina hadisi yonna gye nawandiika kuva ku nabbi, illa waqad amiltu bihi, okujja nga nagikolerangako, hatta marra bi hadithu, okutuusa olunaku lumu hadisi lwe yampitako bwe nti nenjifuna nga mpya nali tisigimanyi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama, ng'egamba nti nabbi yakola hijama. Sekafaadi ono ye mukugu wa hijama, ono amanyi okukola hijama, okukujjanjaba kwaffe kwa busiraamu nabbi yakukozesa. Bakuba ekikompe ne balumikamu omusaayi omukyamu, obulwadde biidhinillah buwona obubadde buli mu kifo ekyo, biidhinillah buwona. Kati yagamba olunaku lumu nenfuna hadisi ga nabbi ihtajama, yakola hijama, wa ata aba tayyiba alhajjama dinara, naawe omusajja yakimukolako aba tayyiba dinaari egimu. Agamba fahtajamtu, nange nenkola hijama kwolwo olunaku, wa ataitu alhajjama dinara, nange yakinkolako ne muwa dinaari emu. Unzuru ila shiddati almutabaa, laba engeri gye bateeka mu nkola. Jassa gisomebwa nti nabbi yakola hijama, naawe yagimukolako dinaari, n'agamba haji mwaluwa oba hajja mwaluwa n'amunoonya naye n'amulumika n'amuwa dinaari emu. Ekigambo ky'ensembyayo okweyo ensonga kya sahabi, omu ku basahaba bannabbi ayitibwa Abdullah ibn Mas'ud, agamba kana arrajulu minna idha ta'allama 10 ayati lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Abdullah ibn Mas'ud yagamba mu basahaba bannabbi ffe tewaliyo musajja n'omu muffe okujjako nga asoma ayati 10 n'amala otegeera amakulu agazirimu n'amala n'ozikolerako nga tazivaako, okujjako nga amaze tegeera amakulu gazirimu n'amala n'ozikolerako n'alyoka agenda ku ndala. Ayati 10. Ffe tulina bitabo biramba mu bifuba. Wa amma al-amalu qalil, emirimu mitono. Ebirimu ye nnyingi, okwogera kwe kungi,
naye eri mu ntono. Bamaseeka bangi tebakola nga eri mu bagiina tebakola. Nolwekyo baganda bange abasiraamu, duruusu nga zino zonna buli lwogituulangamu noonyangamu kiki kye ngenda otandika okukola oluvannyuma lwa darasa eno. faman yamal mithqala dharratin khayran yara waman yamal mithqala dharratin sharran yara. Buli kyonna kiwakologana kirala. Ekigambo kyange kisembayo mu bufunze kyekyokusatu, obuwangazi bwe tuwangaala kuno ku nsi bunoonyengamu kapaati ak'okusinza Allah. واعلم أن هذا الحياة المقصد فيها تحقيق مقصد الشارع لإيجاد بني آدم على وجه الأرض. obuwangazi bwo bunoonyeemu ki? تحقيق مقصد الشارع لإيجاد بني آدم على وجه الأرض. mu byokola byonna kuno ku nsi oli ku mulimu, oli mu bufumbo, osomesa, otambula, oli musawo, oli muvuzi wa mmotoka, obulamu bwo bwonna bwonna bunoonyeemu kapaati. Oli ku mbaga, embaga eno kapaati ak'okusinza Allah mu yokaluwa. Buli lw'otokalabangamu omanye y'embaga nfu. Ogenze ku mukolo, mulimu kumanyagana. Okumanyagana kwammwe kwonna kunoonyeemu kapaati akabadde ak'okusinza Allah kabadde kaluwa. Bw'oba tokalabamu manya omukolo mufu. Lwaki nkyagala ekyo? Kubanga kyekyatuleeta wano ku nsi. Si bwe kiri? Kyekyatuleeta wano ku nsi kusinza Mukama waffe Allah. Kusinza Allah. Abagole babeera ku mbaga ne batuula ku nnyonjo nga wano, ne bamalako olunaku lwonna nga abagole tebasadde. Ne batuula bati ne batunuulira abantu abazze nga balinga bagenda obbawa empeera. Anayagala okusaala twataddeyo obukeeka wa bbalibbali, weemulula mpola n'osaala. Mmwe temusaala. Gwe kennyini gwolina okusaaza omugole. Ate anaasaaza atya omukyala n'omugole tajja kusaala? Ataddeko enjala ezikoma eno. Amabeere agasoosotodde gali mu bbanga bwe gati. Wano galabika bwe gati. Kati anaasaala atya? Amabeere gonna agasoosotodde bw'ati. Ate senga amulinaanye wano ye senga lamula ow'ekamwokya. Ekiswala olunaku olumu mwagala kuwona mbaga ya mwana anaazisaala enkya swala ziggwayo mamma kirande. Kale n'olaba senga ng'agwana kutwala mu zoo afuuke ekyobulambuzi. Eswala bwazirekeeza olunaku olumu zifa, namwe mugyewo oludiinidini mwagala kuwona embaga y'omwana ate temwagaliza. Embaga y'omwana efembu ali mu swala. Eswala ette embaga y'omwana. Eswala y'omwana embaga eyonooneke mbw ate bagenze kusaala. Embaga begamba ennyonjo esigaliramu tekuli muntu. Namwe mugyewo oludiinidini olwo. Bwasaala enkya kiba kiziggwayo. Ogenda okulanga naawe obavaako osaala yiyo ng'ogenda. Buli kyonna kyokola, oba oli mutemi wa nnyema, oba oli mutuli wa nseenene, oba oli muki kyokola ku nsi kino kuno noonyaamu nga mukapaati ak'okusinza Allah. Obufumbo bwe buba tebulimu kusinza Allah buveemu. Bw'oba oli ku kyeyo nga tebakkiriza kusinza Allah guveeko omulimu. Kyonna kyokola nga tekiri mu kapaati ako. Ayaati mpitirivu kamba weeyezimu kuba ogwo omusomo gwokka era Yunusu y'okutuba gy'ogisome. Ng'egamba etya? Tahqiiqu maqsadi shari'i, okunywezaawo ekigendererwa kya Allah liijaadi bani adama ala wajhi al-ard, okuleeta abaana Adamu ku nsi. Tukinywezezaawo tutya? Kyekiruwa? Aya esooka Allah yaga kati sigenda kuvunula ngenda kuyiwawo buyiyi. Zino aya za Yunusu. Kati njiwawo buyiyi. Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ojuulidde Allah bw'akyogedde? Saatonda bantu n'amajini okujja kukola ki? Wulira aya ey'okubiri. Wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisiina lahu ddiin. Tebaalagirwa okujja kukola ki? Kusinza Allah. Kibaalagirwa okujja n'okukola. Aya ey'okusatu. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha. Owulira? Buli mulembe twajja tutumamu omubaka alagira abantu bakole ki? Basinze Allah. Nga mubaka kye kimutumizza. Kati gwe daayo olina kikola ojjukiza abantu seka kawuma. Tubanange Allah yatumanga babaka kujjukiza abantu kusinza ye. Nange kutubbe nze kubajjukiza lwaki twajja wano. Yonna kutubanga zibajjukiza ekyokka. Kubanga Allah buli mulembe twatumanga omubaka ajjajjukize abantu ekyokka.
aya yokuna wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tetwatuma lubeberero gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka yenna okujjako nga twamugamba nga tewali agwana kusinzibwa okujjako Allah gomba musinza. Aya yokutano innama umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin. Yaga innama umirtu ndagiddwa nabbi nyaga ndagiddwa an a'buda nsinze rabba hadha albalad nanyini kibuga ekyo Makka. Aya y'omukaaga falyabudu rabba hadha albayt basinze nanyini nyumba eyo. Kigambo kimu kyokka kyaddingana. Abange tunasinza paka ddi tusinze paka ddi era Allah yakijjamu. Aya ya musanvu wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sinza Allah paka okufale kunakutuukako. Sigamba nti kati nsinziza mu Ramadani ate kiki kati katumbule la kati ndi mulwadde kati nno mulimu kati nafunya kalimu kapya la. Imamu Ahmad yabuzibwa mata yastarihu almu'min kati mata yastarihu almu'min kati omukirizo wa omulekodi nagamba inda awwali qadamin yadaaha fil janna kasitali teke ekigere kye kisooka mu jana ng'awummula. Wama watu nakiteekayo olina okusinza paka omwoyo guli wano n'okusinza okukyasinza okuba ku ntikko tawhidullah bil ibada kwawula Allah mu nsinza zaffe zonna nga tosamira toyina irizi toyina balongo toyina bulira bw'abaana sigwe mukulu w'ekika sigwe asumika ennyimbe toyabya Saalongo ne Naalongo ng'oli wano nga wamala abalongo wanika ku mukono Allah ku baraka kale tuwe kajjambo bwoti nga wamala abalongo bwoti wano mu Baganda omuntu okuzaala abalongo n'atabamala bali al-insanu ala nafsihi basira abalongo ng'oli ali wano nga tiyabamala nga Saalongo bannange yabayagala kuyimuka n'awa ku salaamu kubanga ate oli omulala titumuganya salaamu yawa kajjambo. Saalongo nga yamala abalongo atuwubira buwizi kajjamba ati mu bitiibwa eby'ekitalo natulaja ati tetumuganya kutuwa salaamu Saalongo kya. Abalongo wano mu Baganda be bakatonda abasinga amaanyi oba litokimanyi kyogera bulijjo. Abalongo wano mu Baganda be bakatonda abasinga amaanyi. Era azaala abalongo tobazaala nga babo ozaalira famire yonna. Buli afunye ekizibu genda ke wa Saalongo tunga ensawo oteekako mugundi genda ke wa Tagayika kikulu kuwagaana oli Saalongo gendayo buli abantu butava wuwo kumbe bajja kuwonga mu bakatonda be wazaala. Era katonda azadde bakatonda abawanjawulo Saalongo n'okufa tafa oba abula bubuzi oba aweta buwesi Saalongo nawudde nga alina kyakola oba aweta buwesi oba yeewungudde ebaga Saalongo yeewungudde. Saalongo yeewungula bwewungusi. Mu Baganda Saalongo yeewungula bwewungusi. Aba kyewungudde mu katono awo ajja kudda ku kiyama. Ate abalongo bazadde abalongo bo babuuka bubuusi bo bamusangayo tebafa abalongo babuuka bubuusi. Saalongo tebamuziika nga bano baseka siraaje ono tukumunana tumuziika mposi Saalongo oli Saalongo ono mayinja ono lanka nene ono size nene mbaganda kati ono Saalongo munnange bajuma tetumuziika nga Juma seka Juma ye kumunana ne Saalongo 11 kitundu ng'enjuba egolooba 12 tebamuziika Saalongo oyo Saalongo mulamba. Basaalongo ne bannaalongo babawa n'olukusa oluwemula. Saalongo mubeera mu bantu nga naawe oyo Saalongo muleke Saalongo Naalongo abo be batyo bati Naalongo muyawemula y'Abaganda baamuta awemula nga bw'ayagala
akubawo ekigambo ati Nalongo muleke twamanyira Nalongo atuwemula mukumala abalongo baba mukuwemula nga bamala abalongo kuwemula kwerera era tekiba kibi nga Nalongo awemudde kiba kibi ku bano baseka Juma ne Salongo nedda si ati Salongo tabba Nalongo tabba aba abira baana Allahu akbar nabadde ku radio program bagite Ntanda ya Buganda ne bamuza omusajja yabadde na Musiramu ne bamugamba bakatonda yogera Katonda wa Baganda asinga amaanyi n'agamba abalongo ne obugoba bubiri kasayogere nti abalongo obugoba bubiri bakatonda ba Baganda abasinga amaanyi baki balongo ate bozaala ababiri balongosa balongosa era batera kugamba we batakwavuwaza bagaggawaza laba abayaaye boogere ebi mwogere kimu nti bagaggawaza olabe abantu bafa obwavu oba kale bavuwaza olabe bwe bagaggawala naye abalongo batakwavuwaza bagaggawaza kuka bw'oyavuwala balongo bw'ogaggawala baki balongo nga twokezza balongo abalongo betwasooka okwokya baali boyo oyo Faizo yimukaku abalongo nayokya abalongo boyo abantu baga nedda bwe tubabadde balongo baddala abiguzemu obino nyiribo oyo yawo oyo myaka emeka egyakayitawo myaka ngaetano beena netwokya abalongo netusoka netubatambuza netubatwala Masaka netubatwala eyowa Kyegegwa tulina abalongo nesitikafaadi oyo basajja ne bekalakasa okuva olwo abantu ne batandika okumpa emaali ya Lubaale ne bampa emaali y'abalongo nteekamu emaali mu buutu nenvuga Lubaale nemutwala Luweero nemutwala teri Lubaale yali amboggoleddeko gwe twalawa paka lwe nenyula nemwokya Lubaale muteeka mu buutu nemuvuga engendo nga 8 nze ntambula nnyo nengenda Arua nengenda Palisa nengenda Iganga nenva nengenda Kapichola paka lwe nenyula ne Lubaale tambuza nga yiwadde ekibuuzo neki naye gwe otwagaza ki wapi kati mwabayina ebibbo mubyagaza ki bibakolera ki Lubaale akolera ki mu nnyumba jama ng'ate ne swala ojagala nga n'okusiiba okwagala ne Ramadhani ojagala ne hijja ojagala essaawa nga zino abasajja bali Makka bagenze mu umra mu Desemba naye abasigadde eno ku kiggwa bamukubira essimu Haji mutonya ddi nsonga zonna zirinze gwe bali ku kyoto eri bo bataddewo dde ebyoto bakumyedde embogo ziri awo amaliba eŋŋamiya ziri awo embuzi ziri awo Haji ne Haji abakati ku Lwokuna ngenda kuba ntonye mikolo sijja Lwamukaaga ku Lwokuna ngenda kuba ntonye tuteereyo edduwa tubateereyo edduwa kimwe mwenamwe babateerayo edduwa abasamize tuteereyo edduwa naffe ku Kaaba Mungu atuleete mwabakuŋŋanye ku mukolo gw'okumala abalongo Allah abatwalewa eri ennyumba ezimbiddwa ku tawhid wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud ebyo bigambo lit-ta'ifina Allah yamugamba tukuze ennyumba eno abamanyi bavuna bagamba mina shiriki wal bid'a gitukuze okuva ku shiriki ne bid'a abagenda okujja okwetoloola banna tawhid kati ate gw'ova ekyazanga ne shiriki wo ogenda Makka oyagazaayo ki wali batukulizaawo banna tawhid n'abazaalibwawo ne babagobawo abazaalibwawo babagobawo Makka Allah n'alagira abashiriku babagabe min jaziratul arab olwa bushiriku kati gwe n'ova ewammwe mbuulire n'otwala obushiriku bw'e Makka lwaki oyonoona ensi y'abendi lwaki okola effujjo ebyo abantu tebabyagala era nze waliwo kyembadde ngamba Sheikh Fadi nakigambira abantu okuva gyo nkigambira Sheikh Jakana infact tubalina Sheikh Jakana nengamba bannange abasajja bano abaleeta okusomesa eddiini mu Busiraamu mu myaka gy'ekinaana awo nga giggwako senga tebatandika nkola eyo yakusomesa Busiraamu Obusiraamu bwe Uganda mulowooza bwali badde kuki kubanga nze buli gwempulira asomesa tawhidi nina emesegi z'abawalimu abasomesa tawhidi ku byalo byabwe
naye nga babagamba ebigambo bibiri, mwe mwakopye Ssenjala naye mugenda kwabuluza ekitundu, mugenda kwabuluza ekitundu kyaffe kino. Ffe abantu tubadde nabo wano, tusaala nabo, abantu baffe tubamanyi emyaka gyonna, tetwogera ebyo bintu, naye mugenda kwabuluza ekitundu. Wallahi noweyiga nga ava kiŋŋamba, mugenda kwabuluza ekitundu mugenda kukiyuza, omuzito mugenda kuguyuza. Abantu abo mubaleke, ffe tubamanyi emyaka gyonna, azite ssabo naye ayamba, ayina essabo, ye kyamaani omukole ki, yakafuma kyamaani, ye mwazinyi waffe, emyaka 4 yazira, naye ffe tumanyi byakola, naye tuli naye kwega first 11 yonna nga nfu, yonna nga omwazinyi, kyamaani, omuwandiisi, imaamu, deputy, bonna ne kadhi, wallahi kadhi, ejjo kadhi ali eno mu Western, ejjo bangambye ejjo dokita yangambye kadhi, yagambye omu ku bayimaamu be babisana ku bwa imaamu, kati kadhi gwayagala yagambye kati gwe kyoba okola gwe genda osale endiga ogiziike emimbali oyagenda kuvaako. Kadhi wallahi kadhi yayegwedde ekyo kigambo natakumaawo n'agamba noono kiteeka gwe nabadde nayo jjo yadda bafunawuzo awo n'amugamba naye gwe seeka okimanyi kankubuulire kino ekigambo, okimanyi obusiraamu bukkiriza abantu okubasanga ku byabwe n'obibalekako. Wallahi nga kadhi yakyogera, omanyi nti obusiraamu bukkiriza abantu okubasanga ku bintu byabwe n'obibalekako. Okiraba? Allah kati abo bangi ejjo ne bambuulira sheekhe jjo asomesa ku ssomero erimu, yavuulidde abaana naga nti fattakullaha mastata'tum, Allah tukkiriza okumutya nga bw'oba osobodde. Esswala ne bw'osalayo 3 ozikumala ng'ali mu ssomero mwasomesa, yasomera Azhari. Bazhari bwe mbogerako nga bagaseeka atuli bubi bannazhari oba mwabaki, yasomera Azhari naye ng'agamba abaana bw'atyo, n'ebirala bingi byabagambye ebifu ebyobushiriku ng'asomesa ku ssomero. Era omuvuka weyiga nga mugambye oli yamugambye n'omugamba abantu bannabbi Musa basigala ku bushiriku, abantu baba bali ku bushiriku mubaleke. Seeko oba okyewuunya, nawulirayo omu ku bantu abali ku toopu mu busiraamu bwe Uganda, si kuwulira, nali ntuddewo nga mumulaba bwenti ng'ali ku toopu omu ku basiraamu abakulembera mu Uganda, nayogera biro ebigambo nga bwenti, nagamba nze kyesikkiriziganya na Sheikh Ssenjala, omuntu wabanga mushiriku naye ng'azimba emizikiti, kale ng'asaala ng'akola n'emirimu emirungi, nze ndaba aba tagwana kugambibwa nti Allah tasonyiwa. Allah asonyiwa gw'aba ayagadde, ate tomanya muntu mulimu gunaamuyingiza jjana wadde alina obushiriku. Ebyo nga wentudde era nagamba nimugaseeko nayogera kinga nyagenda mugwe mu bulago sika nga kakkana nga nkwatirira bwati nga mpule njagenda kugwa seeko oli mu bulago nga wallahi ayogera ebyo yaga nti gwe tomanya Mungu muntu gwanasonyiwa wadde kale alina obushiriku. Nagamba ekyokubiri, abantu abo bakola emirimu emirungi, toyinza kubagaana kukola emirimu mirungi bannange, nga te Allah agamba قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. بوصله كل من مروجي تقول الشرك سيجاغامبي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شباب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. شيخ نغانتي بتبغى غامبا مبيمي مجاوب مفو yaganti kitakkiriziganya nange ng'ali omu ku ba top leaders wano mu Uganda yayogera bigambo ebyo, teyasoma aya, yayogera bigambo ebyo. Kati so ekyo seeka siraye kindeetera ekibuuzo mu bwongo, baseeka bano abasalafu be bavumirira abaleeta manhaji ey'okusomesa abantu ne bakuŋŋaana nga ne bwe basomye, senga tebajja kusomesa obusiraamu bwa Uganda mulowooza bwali badde butya, ne tusigaza gurupu ya abamataali abamawuledi nga gurupu eyo yokka yeeriwo, tuyingira omwaka tusule nga tuzikira tuyimba bisalire tusalla ala nabi, tujja kuba ne khalifa ajja tuwayo ennyimba 8 babanga n'ababuulirizi babayita ababuulirizi, tujja kufunayo omubuulirizi khalifa atuwe ennyimba 8 omulyango gwa kiyamu kati tuteekewo emmere. Eyo eddiini yaliwo yokka. Allah n'aleeta abasajja ne batandika okusomesa abantu ne batandika okwambala. Ejjuma wallahi mwe ejjuma zezedda nazirabako, ejjuma abaasaalanga ejjuma babanga basajja bakulu ng'abatabani baleeta bakadde baabwe n'amutuusa mu muzikiti, omuvubuka ye n'agenda
nga akuusa akasiripa ali kagaaya agenda ku kyalo kwana bawala agende muze yamuleese muzikiti ye n'agenda ajja kumunona edda bo babira batigomya buwala banoonya buwala naye abavubuka okubatuuza mizikiti wallahi bano abasajja abasalafu be baleeta programu zino okwambala bavubuka abasalafu be batandika okusomesa abakyani bambala bwe batyo bamaama baffe nze nabalabako nga maama olwokutaana akuba oluviiri balina ebyuma ebyayokyanga enviiri basookanga na bujjo ne bagenda ku kyuma ng'alina ekyuma bamumanyi nga bakyeyazika ku kyalo ng'alina ekyuma sebaba bangi n'akumba oluviiri ati n'aluyiwa eno n'ayambala bw'ati engoye zikoma muno ne sikaati n'ayingira mu muzikiti akakaya kabeera muno ate kono n'enviiri kati mu muzikiti nga wano ng'era batuula bwe bato nga emitwe giri bweru paka leba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi rahma sallam alayhi awo ne bagugumuka ab'obukala ne babuzzaako bahaji ne batereera n'abali wabweru ne bayingira omuzikiti ng'olwejjuma imaamu agenda kufundikira bwe bamaliriza ne babujjako ne bagenda mu kkubo nga baki abaleeta abakyala okwambala basalafu ne bambala bwe bati abakyala bwe bala abaleeta ejjama mizikiti basalafu wallahi emizikiti gyabiranga mujjama nakati emizikiti egikyali ku manhaji eyo otuuka mu byalo nga misibe nakati egikyali ku manhaji eyo wallahi oba oli musajja mukulu oba oyagala obusalafu oba tobuyagala naye ekituufu abaleeta abantu okusaala jjama basalafu be basomesa omusajja asaalira mu muzikiti abantu baali tebasaala jjama nga tebabeeramu nga banonayo ki waliwo n'omuzikiti abasajja gye bagenda ku lw'omukaaga abasajja baali bagenyi ne baziina ku lw'omukaaga abasajja bagenda ne baleeta imaamu ne baleeta n'abasirikale imaamu omanyi baziina ku muzikiti gwaffe nangoti baziina bati ejjuma twagimaze ejjo ate baziina ne bajja bamunoonya mwaziina ki ng'omuzikiti muggale nga tebamanyi nti baziina yeswala endala eteri ejjuma nze nagendako ekalokero eyo munda eyo netumanyi tugenda eno gye bazaala Seeka Abdussalaamu Jjuuko munda eyo baba bayitayo batya subhanallah Kabiji side eyo nina omuzikiti gwe twagendako kusaaza ssaawa 6:45 ngambe yantu tetutuddawe wa maama we tugende tusaanya nga lindako tibannaba imaamu omwazinyo ojja mulabaawo ng'ayitawo negundi n'omuggo n'olweyo n'emisaala wallahi saamu ne mugaadi nani tetuusaale naye tubijja kusaala 7 ng'eddakiika 5 ngenda okulaba ddala omwazinyo ayitawo ng'alina akagaali n'ekikapu n'emisaala n'olweyo n'omuggo n'ayitawo n'agenda ankati tunaatera kutuba nagitandika 7:25 nga lwetandika asooka kwera muzikiti najjamu obuwundo nakuba nabbubi nayalirira la ilaha illallah abaleeta abantu okujja muzikiti basome nga bwe musoma wallahi basajja abo abasalafu Allah kuyayisiza nabo balina ensobi ezaabwe ng'abantu naye ate kye baakolera obusiraamu bwe Uganda makula tewaliwo yali akikoze enziika ennungi eri ku manhaj eri ku sunna abaagireeta basalafu ennyambala ennungi abaagireeta basalafu ensoma ya Qur'an ennungi hadith wala haraja abaleeta ensoma ya Qur'an entuufu basalafu Qur'an yedda bannange bali abasajja baanunanga Qur'an ng'agikola bukwasi n'anuuna ati n'anyeenya naye ng'okumusembera owulira ddala jono byasoma nze ensoma era segavayade nga nsomeramu ensoma yedda ngimanyi Seeka n'eyakati ngimanyi eyedda ngimanyi n'eyakati ngimanyi naye bw'owulira Qur'ani yedda bw'ogiwulira n'owulira n'eno ne bwe batowasomako ogabaganya nedda eno yentuufu eno yentuufu eno salatu tarawih basajja bakulu abali muno mujulire salatu tarawih gwabanga muzannyo Sheikh Salman al-Farisi yangamba nti ze salatu tarawih twali tumanyi ye sala Allah yaterawo abasiraamu naffe tuzanyirenga muko abasajja bakulu agavubuka
nga beereri mu bakyala nga kataddeko obukaaya bwe gati nga gali eyo mu bakyala munda. Amin. Owulira amin ennene zivubutuka eyo. Mukyala kyo eddoboozi eddene lityo nga biri muzannyo. Bwe basiba ebikwanso, bwe basiba emikeeka, bwe bagira effujjo ng'ate imaamu wona agisaaza esupidi gy'agitwala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, salaamu alaykum, salaamu. N'abatunula mu mmanja ki? Shadida si bwe kyali? Bwe kyali? Salatu tarawih eddakiika 4 ng'iwedde. Imaamu eddakiika 4 nga tarawih yawedde edda. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, salaamu alaykum, salaamu alaykum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Ensaala ya tarawih naye bw'otuuka nga basaala kati kugamba masha Allah, eyo ensaala. Abaagireeta basajja abasalafu be bavumirira nogamba abasajja babi tebaagala kimanyi bajjawo ebintu byaffe bakola bwe bati. Abasajja baali bazikira buzikizi, kuzikira buzikizi, kunyenyamu. Eswala tewali swala, n'eswala tebazisaalanga. Omukolo ng'ogwo gw'amawulire eswala ng'esobola bayitako. Wallahi ebyo tebibeeramu. Abasajja nga bali awo balina ebibatu abakubi b'amataali ati akikuba ne kimenya n'omuti ng'alina ekibati asobola okukuba omuti ne gumenya nga be bali awo tebasaala bo tebaba na wuzu. Allah alinda kuba ttaali nga yakaabya amataali ng'asatu. Bwati naam 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 yakanzire museeka wange oyogerezere museeka wange sijja kudda museeka wange baŋŋambe ogedde amataali era nga bw'oyogera naye nga museeka wange sijja kudda museeka wange kambeere n'empisa jama naye nga mmanyi waliwo museeka wange byayogera nga sikwatagana naye nga bwino oluusi ayawukanamuko naye sijja kudda museeka kasattaalira abadde ayogerako siri amaanyi nnyo naye ng'ali muhimu abantu eddiini wallahi yali lahwun wa laib. Wallahi abasajja be baleeta kushuru mu ssala, be baleeta obutebenkevu, be baleeta okusoma Qur'ani, okukola umura entuufu, okukola hijja entuufu, wama ila dhalika min al umuri iddat umur. Eddiini wallahi Allah yayisiza ku basalafu jizza engulu wano e Uganda wadde balina eruusi ku nsobi ze baakola, naye ensobi zaabwe bw'ozipima n'ebirungi bye baleeta mu ddiini ensobi zibula. Wamma eddiini singa yalekebwa bwetyo wallahi abantu bangi baalizikiridde Uganda, balifudde tebamanyi swala. Kati amasomero g'eddiini gwajjudde abaana abasoma, okimanyi? Naye baani abakubiriza abaana abo okugenda okusomayo? Baana ababeera wano baseeka. Amasomero ne gajjula abaana ne beeyongera okusoma eddiini. Bakadde baffe baakola bye baakola, tugaba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Basiraamu bali bakadde baffe bagenda kubuuzibwa ebyabwe, gwe omulembe guno bagenda kukubuuza n'abaseeka bo b'osomyeko. So bali baviireko ddala, gwe bagenda kukubuuza ku seeka guno nti yaliwo naawe ekiseera kyekimu. Tebagenda kukubuuza Kasimu Mulumba abada. Kasimu Mulumba yaani simumanyi, simulabanga nabo. Kati basobola kumbuuza irimu ye, naye seeka ali ku mulembe guno ng'akusomesezzaako gwe bagenda okukubuuzanga naye oyo yali agamba ki? Ekyo kyegendereze. Togaba bali bakola bwe bati, abo baseeka bagenda kubuuzibwa n'emirembe gyabwe. Gwali ku mulembe okusomeseddwa sunna ne tawhid bagenda kukubuuza abakusongera ku baseeka. Oyo yayogera ki? Mutegeke okwanukula ng'ekintu tekinneedomola. Saba Allah atuwe enkomerero ennungi, atutte nga tuli bakkiriza, ataasa obukaafu ne riba, ataasa obwavu, ataasa endwadde embi, ataasa amabanja. Saba Allah atuwe obukisa mu bulamu bwaffe ne mu baana baffe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe jana firdausi al-aala. Saba Allah asonyiwe abakadde baffe abaafa nga basiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa endwadde embi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agatta wakati w'abasiraamu. Saba Allah atuwe okwagalana. Saba Allah atuwe okusonyiwagana. Saba Allah atusonyiwa amazambi gaffe ge tukoze mu bugenderevu ne mu butanwa. Saba Allah buli muddu azze wano abeere nga amusonyiwa, amubikkirire ensobi ze,
aberenga olusoma luno ffenna lutufuulire neruzi ku lunaku lwa qiyama. Sallallahu wasallama wabaraka ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.